lwamu era ng'enteekateeka zikulembeddwamu Honorable Nsereko as usual era mabegako nalabako nga bakyusiza ennyumba yonna bagirongoosezza nebifaanaganako bwe bityo. So akawungeezi ak'olunaku olwaleero mikwano gye ab'eŋŋanda bagenda of course kujja kusula mu lumbe kitegeeza nti omusika agenda kuteekebwako olunaku olw'enkya. So tubeere nga tujja tusigale kumusabira kasa tumala olumbe. Kyemmanyi ndowooza simanyi programu yawe sinnagirabako bulungi naye ndowooza n'okugendako mu kyalo. Ndowooza batera okutwala olumbe mu kyalo. So naye that is the update gye tulina Katolo olumbe lugenda kusulwamu ekiro ekyaleero ku Friday enkya omusika ateekebweko. Naye twagala okujjukiza lwa abaagobeddwa mu lumbe bannaye ffe tugenda bbeerayo ng'abakamera naye tetwandyagadde. Mwab'obuntu tandyagadde ku muntu kugenda mu kantu kange. So oba omanyi nti wagobeddwa mu lumbe please TV zaffe zino ne channel muzibeereko nnyo. Baani abagize baba mentioninze amanya ate ani yagobye? Honorable Nsereko. Honorable Nsereko yagobye abantu? Yagoba abantu mu lwanyina be yagoba mu lumbe nabo okugoba abantu ku mulambo. Yaba mentioning amanya because buli kiisi nga wali ku tiimu kusigaza mulambo wagobweddwa. Omulambo gwani gwa Honorable Segedi? Twayawudde. Buli omu n'omulambo gwe? Kakati tugenda tandika time wegenda tubawa. Andi mwe mujja kujja ffe tubawa. Nga tugawa invitations. Andi mwe mujja kujja ffe tubawa. Ate mwe kujja mwe temwagala tuwa. Tolerance. Kale buli omu n'omulambo gwe. Oba ntegedde kati awe tuli awo. So bw'oba oli eyo ng'okimanyi. Honorable Katolo Bwama yali wa DP. So mulambo gwa gwina mukwano gwa NRM. Yali wa mukwano gwa NRM. Kwa speaker muntu wenyu. Anti kati ye bali bano abagobeddwa wa Honorable Segiri nyakala abanupu. It is clear. Bo bajja kuziikira. Temori clear max. No, kyengamba bo bajja kuziikirako era tebawamba. Naye bano be bagobewa Segirinya bali baagala kuwamba mulambo gwa bannaabwe. Eyo mboozi ebyo tetugenda kubiddamu. Ate ndi okugamba nti kati era tewali nnyo kyamaanyi kigenda kukolebwawo olw'ensonga bali singa abanupu baali bawambye mulambo gwa Honorable Katolo Bwama kyandibadde kitegeerekeka nti muli bawambi ba mirambo ne mubajjo bawambako ogwammwe temukkiriza. Naye ekizibu kyaba NRM stroke DP bo bayagala bawambe omulambo gw'abanuupu baalize nabo zembadde nteese ebigambo byo birungi naye tosikulaba kasozi mutundwe. Kasitaho nebo twamala omuziika guno si mulambo luno lumbe enyimbe temuzaagala zo sizes naye wano wetuulaga wano akale kakati ennaku ana zigenda yitawo tugende mu dduwa ya Honorable Segirinya. Abana bagenda mukolera eyabe edduwa teriko copyright. Ate nga olumbe luliko copyright. Bwe tugenda mu dduwa kakati awowo naye omulambo muguleke bannyini baagwo gwe guliko hit. Remixes zino olumu tezitera kukola nnyo. Tezitambula nnyo. Remake. Baana baddamu ennyimba za Luta yatwazirabako. Kale ebyo nno bye biri side zaawo kakati ku mboozi yaffe ekyali ku kyalo kuno emboozi ya Chosen Becky ne Dictator Amir. Jo adenero ni Mark